Ate maama owammwe kati maama ye yali peasant kulima kati yasasula ebyo byonna kati ate bwentuuka bwenva mu P7 ngenda senior 1 era ye yali abeeranga eri bbali nga tajjangako eno mu maka. Kati bwentuuka ate mu senior 1 kati ate bano baganda bange abalala bapiikinga kati ngenda ekijja bwemi olwo twali 25,000 kati olwo mukulu wange gwe kijja bwemi secondary kati ate mukulu wange atandika nawo wennyini bampayo ka offer ku ssomero kati zine zaali mu 25,000 ate mukulu wange atandika oziwa oyo gwegambye gwe bayita Kato Hassan olwo yeetika obuvunaanyizibwa obwange ate sinze nzeka waliyo bato baffe abalala yeetika obuvunaanyizibwa obwange ampeerera paka senior 4 era senior 4 gye nkomamu. Okola bulungi. Nakola bulungi kati mu senior 4 nali wa kweyongerayo kubanga obusobozi yali abufunye by that time nali wa kweyongerayo ne kati emyaka tegyali gimpiseeko oba ngambe kompitako oba nganta weeraba nti oli mukulu nnyo tukyasobola kubeera mu secondary kufiitinga mu baana bali gomanyi owulira kyebaga nti kavubuka mpaga stage eyo gye nalimu kati ng'ate omuntu gw'okolerako kavubuka si kitaawo akuyamba buyambi kuba naye alina obuvunaanyizibwa obubwe kati alaba neebuzaabuza era okusoma si byendiko era yaŋŋamba naye mwatu budoho olaba wakaba mpita lya budoho lye bankazaako naye mwatu budoho olaba osoma kufuna ssente si bwe kiri kati ate nze nnyina omulimu olwo tayagala kuntagenda kubanga waliwo emyaka 2 gye natuulawo gye sikunyumiriza ate nenzira ku street noonya ssente bino nabiri bingi byetwayita bingi bye nayitamu ate awo nkoze emidaala gya capati bikira nnyina omulimu jangu tukole wano ffenna jangu kuba yali avudde South Africa ng'akomyewo wano. Olwakikuzuddemu toyagala kusoma oba gwe kimwegambidde nti nze mpulira ebyokuddayo kusoma 6 alayika yakiraba yasabanga lipooti ebiseera ebimu nerwawo okutuuka kati oluusi nga fees oba yafuna amakuba amalala kati ate ng'olina omunoonya ogenda osasula oleete lipooti kati nga bwerwawo okutuuka nga ye omuntu omukulu ndoza yakiraba jangu tukole nga nzija kati nze nalabanga gwe bawewuddeko okusoma kumbe nesimira ntaana sente gy'okomwe zikwatako bwe buwomi bwazo bino ebyokusoma naye kati nyinza okweyongerayo okusoma budde bwonna ngenda kweyongerayo okusoma naye nga ebbanga eryo lyonna egyo emyaka egi yanjirawo omubiri ate era ne bwe nava mu kusoma nenzira mu kukola era obuvuyo bwonna bwe nakola awo mu buvubuka bwonna ngera yateekawo omugongo nyina gye nakola delivery eyo oli nampa ssente ne zitatuuka ne delivery nga bintu ye bwe yagendayo bamukwata bukwasa ate ne bamusiba. Osibisa muganda saabimanya nti bamusibye n'omusiba mukyala we yaŋŋamba naye gwe okimanyi nti Kato bamukwatidde Kabale ne bamusiba nti kiki nti omukyala agamba yakuwa kasooli w'ensigo omutunde tewasasula ssente namugamba kati ate lwenzijjukira lwenziza olutambi emabega naye namunnyonnyola nemugaa kasooli namuwa gundi teyansasula ng'era naye amumanyi nti simusasuzi era teyanteekako mbeera gw'omanyi okubanga omuntu muganda wo mukoze byonna gwe byolaba nga bwe babikola toyinza kuddamu kusemberera muntu oyo naye ng'era nakati wendera anterawo omugongo kati wamwetondera embeera eyo wagikwasaganya ota kwegamba gwe wakitwala butwazi easy after all is my brother gw'omanyi emirundi gye naakeetonda ng'era bwenziramu bwemi byonoona weetonda woobyonoona oba tobigenderedde byonoona naye nga weetondera kino ne wayitawo omwaka n'obaako ebirala byokyankalanya
naye yatuuka n'akumanyira n'agamba yoyo muganda wange. Ekirungi yali amanyimu omuze nti siri mubbi, sikumpanya bitali byange, naye nga mu bizinesi wabangawo ebisoba. Ekyo yali akimanyimu, kati oluusi nga ndekerayo, nze nakitwalanga nga kundekerayo, kubanga omulala ayinza n'okukuleetera poliisi ne bakusiba. N'abyerabira ate mu famire atubereddewo, si nze nzekka, kubanga era ne kapita mutuwadde akola ngera bwe tumulya, era ne wendi wano era ndoza era yakasembayo okumpa kapita gwenkozesa. Kuba cases ng'ezo bwe baava enjogerega nti oluganda si kirungi dugatta mu bizinesi. Kituufu. Ebintu by'okuteeka famire mu bizinesi bitanye eŋŋanda bita bizinesi. Kituufu. Ndoza singa tetwalifa aba famire yandibadde omu ku bantu abasinga obugagga mu Uganda. Nze bwe nkitwala kubanga nakola naye manyi nti gundi yamufiiriza zino, nze namufiiriza zino, gundi namufiiriza zino, gundi namufiiriza zino, era nze manyi yandibadde omu ku bantu abasinga obugagga mu Uganda. Naye olw'okuba nti ffe ababe. Lwaki kiri bwe kityo olowooza? Wali otuddeko kaawo n'okirowoozaako lwaki cases ezo bwe zityo nnyingi nti omuntu ono olw'okuba wa famire tafaayo nnyo ku losses ziba zikoleddwa mu bizinesi. After all kintu kya famire sikitegeera. Wali olowoozezza lwaki abantu ba famire batta nnyo bizinesi singa bazibataddemu? Ekikwewuunyisa nti ate bizinesi eyesi ya famire, kati ate bizinesi ey'abakadde gye baalekawo teyasobola tusitula era weeri. Naye era edduuka liri oliyitako n'ogenda kulya muganda wammwe wali gye weetaaga obuyambi, kati taliiko ssente nti za famire nti oba yazijja ku famire, wabula nga bw'omanyi nti nga ffe twerandiza. Yatandika bizinesi ye n'abasika ku mukono. N'atusika ku mukono. Naye nga akusika kye mukoze eky'amaanyi kumuttira kintu. Kutta ssente ze. Ogwo tugukoze baaba. Ogw'okutta ssente tugukoze. Naye era nga bw'ogambye nti after all be banki. Ndoza ye mu bwongo kyatwala be banki. Kati nga bw'olaba muzitta ssente ate era mu famire ebigambo ne bibeeramu nti ate gundi nga bw'omanyi ng'omuntu abasinzeeko, okitegeera. Neera still kati sisobola mugeraageranya ku mubaka kubanga kyo kiba kinene, naye Allah amusaasire n'ogwo omutima gwe yamuwa naddala kufa aba famire. Tuline kansala Ali akiikirira abantu ba Ssenyange Ward. Ebyalo yabimenye, mwabiwulidde bulungi nnyo. Abavubuka mwebale muteekamu bwesige ate okubeera nga abakiikira mwebale muyirawo mubiri bannaye tekisangika. Nze interview zino nzikoze nsisenkanya abantu bangi nnyo one on one, naye si kyangu nnyo kusanga muntu kugamba nti y'obukulembeze yabuyingira kyenkana. Fine wadde ye ayinza okuba nga interest agiina, naye ate nakugamba nti abantu amaanyi gaabwe ge gasinga okukola kyabasinga bakyogera bwogezi nti abantu bantumye mbakiikirira, abantu amaanyi gaabwe gasazeewo kino. Si kyangu nnyo kusanga muntu ayina ground nga abantu nga 90% baga nti ffe tuli kwono. Abasinga babyogera bwogezi, abantu ate be babe kwegamba yeye yeesiba ku bantu ebiseera ebisinga. Kansala kati 2026 akalulu ogenda kukola kikukaddamu, ogenda kukiikirira abantu ba Ssenyange Ward biri bitya 2026? Era ngenda kudda ku kifo ekyo ensonga ziringa 2-3. Ekisooka abantu badde banjagala ku kifo nze kyendaba nga maanyi mangi, badde baagala wano oveewo balaba kati osusse wano tokyali ku mutendera guno
mbunga olwo bagamba omutendera gw'oliko kati gwaki ate nakulimba badde bagala ngende ku bwa division mayor ove ku bwa kansala oleme n'ogenda buba ku site nga kansala ode ku division mayor obusobozi bo babukulabyemu nga n'akalulu bo bagenda kakuwa kati ekizibu omuntu ye bw'ababa bakuwagira abewaka balowooza nti newalala bwe kiri kituufu kati omuluka gw'Essenyange nsobola okuguwangula nga ndi division mayor ne Fokoland Sero Batasero nsobola okuwangula naye ate ebitundu ebirala kati ekitundu emiruka emirala nze ndaba nga ab'emiruka emirala tebanantegeera era okusigala wano nasigaddewo nengeerewo Katonda bw'abakkiriza nensigala nga ndi mulamu yenna n'abagenze mu kifo ky'obwa meeya oba bwa meeya bwa site oba bwaki 231 togenda mulekayo tusabe n'ekibiina kimpe kaadi ebiseera ebyo naye nga abatuuze bange abamu si basanyufu n'ekifo okukiddako badde bakwagala ku bwa meeya obwa Nywendo Mukungwe obwa Nywendo Mukungwe kyabadde baagala ngende nvuganyeeko weetunuddemu bw'oti noga nti emiruka kumpi 14 siina gaswala nga mpanguddeko omuluka gumu 13 nga giganye era ebiseera bino kyemmanya abantu bange njagala tukolerere nnyo bwe baba bakyanjagala mbukulembeze kubanga oyinza n'okugamba nti tukolerere nnyo okuntunda mu bitundu ebirala naye nga abantu tebakyakwetaagayo okitegeera bwe banaaba bantunze mu bitundu ebirala obwa meeya bwa division obwo ekibuga nze nga nze omuntu ndi mweteefuteefu naye ebitundu eby'abantu temujja basuulako muntu mupya omuntu bw'ojja nga oli mupya ng'oli ku kibiina ekiwanguzi era jangu ng'olinamu ku ssente kati awo ze ziba zijja okukolawo ennyo okusinga obuganzi kati obuganzi bwe nnyina mu Ssenyange si buyina mu Nnyendo kati mu Nnyendo waliyo ekyalo oba bakiyita Mukudde kirina abalonzi abagenda kumpi mu 6 naye oyinza okwesanga nga waliyo amaka nga 3 agakumanyi kati awo mbasaba bantunde mu miruka egyo emirala bwe baba baagala nzire ku kifo ekisingako awo 231 kitegeeza 226 ekisanja kino inshallah bw'onooba oyise of course ogenda kuyitamu ate kati nsonga kirwaki egenda okukugaana katukibale nti olinze bulinzi kulayira priority mugenda kugiwa nsonga yakuba nti weetunda mu miruka giri emirala gy'obadde toyina mu buganzi kyetugenda okukola nga tetugenda kikola nga kibiina nti ekyenup kyekigenda okukikola wabula nga ffe ttiimu yaffe eyasalawo nti tuyingire obukulembeze nga tuva mu Ssenyange nti mu Ssenyange tubeeremu n'abakulembeze kale kyetuyita nti oba n'abaana abaffe babeereko mu kintu kati ekintu ekyo bwe tunakibeeramu tuyambagane bantunde n'embifo ebirala mu bitundu ebirala ekibiina kijja kwongereza okwo ebyalo ku gavumenti byo byaggwa era kaadi wagifuna nagifuna abataafuna kaadi ne bajja ku bwannamunigina bo bagamba maanyi g'abantu era mbw abantu babalimiddeko bajje beesimbewo ku bwannamunigina bavuganye ku bifo ebyo byennyini bye badde basabiddemu kaadi ensonga eno ogyogerako munnange nze saafuna yanvuganya mu kibiina ndiyagala kaadi era singa yaliwo ng'ali serious nga nange mulaba ali serious nze obukulembeze nali mbumuteera naddala nga naagasa abantu b'e Ssenyange kubanga bw'okisuulawo mu Ssenyange nga bo bakugamba genda oyinza n'okubulwa bw'onywa amazzi raba ono mu kansala kati ebyo biki bye wakoze okitegeera basobola okutwala ng'ekitagasa kutya kati sikuntya kati sikuntya yabeera eyo n'agamba nesimbe ku ali ku kaadi eyo sijja kumalako
omuntu ayinza okukirowooza bw'atyo naye ne bakulembeze bannange nga meeya yali akiraba nti era bw'ogamba nti Ali Ssenyange omuluka ogwo guyinza okuba nga guganye. Ekisooka, omuluka guno gulimu ebibiina eby'ebyobufuzi. Kati ekitundu kiri ekya Zaire gye nva, nze nkugamba nti ng'oggyeko ku mulembe gwange tekiwangulwangako opposition. Naye ku mulembe ogwange teriwo opposition atawanguddewo wa NUP, taliwo. Era omukyala eyawangula ekya NRM ayinza okuba nga yasinga owa NUP obululu ndowooza nga 7, ate naye okumuwangula nti yali azaalibwa okwo nga bamumanyi era owulira lwenji y'obululu ng'abantu bamumanyi nti mwana waako, naye naye katono kamukole ki kamuleme. Kati ekitundu kino ekya Ssenyange sigamba nti oba ki naye kikyalenjingamukko kati kyetaaga omuntu oba abantu baamu gwe bategeera. Kati bano abataafunye ekkaadi nga bo bagenda kujja bagamba amaanyi g'abantu gabasindise naga nti katujje kubwa namunigina. Olaba eŋŋombe eyo ey'okwogera nti amaanyi g'abantu tebalina gava mu kalulu. Omanyi eŋŋombe ey'okwogera nti maanyi g'abantu anti bakyogera mu Luganda nti maanyi g'abantu n'omanyi we kyava? Our power. Nekyani kya NUP. Kati gwe bwoba nga togiriiko ogenda kikola otya? Anti bo bagamba nti osanga oba oli awo akakiiko kali akagaba kkaadi ebintu tekabyetegereza bulungi kukebera ground waaka kulaba n'ebisigadde. Bo kye bavuddeyo ne balaga obutali bumativu eri akakiiko ke bakoze nga nti bannaaye ffe tujja kujja ku bwannamunigina. Wadde sitwafunye kkaadi naye abantu bo obuwagizi tubuyina, obuganza abantu tubuyina mu bitundu eby'enjawulo gye twesimbye. Ataafunye kkaadi nga agamba nti ye abantu ku ground abalina. Omwamagezi waliwo ssentebe omwe yeesimba ku kyalo ku polling station n'afuna akalulu kamu nga kake nga yeyeeronze naye nga mu kumukubira endulu nga yaguze omwenge mu bbaala anti n'omukyala yalonda. Yagenda ku polling station n'alonda ate yalina abaana 3 era batuuse okulonda nabo baalonda. So kitaabwe baali tebamulabamu busobozi. Simanyi oba tebamulabamu busobozi naye nga era ewaka bwe yabuuza nga abewaka nti abaaye akalulu kali katya wakawangudde dda. Bakabba akalulu k'omusajja. Akakeke yateekamu nga tebaakabba. N'obulala nalaba obutinitini kale bwe yafuna. Kati mu bino eby'obululu buli kitundu kibeerako n'abavuganya 2. Ebibiina byonna ne bwe biba bizze. Oba ebibiina 10 n'aba independent nga bazze. Osobola okujja nga owa independent yavuganya ow'ekibiina. Oba ng'ebibiina 2 bye bivuganya. Ebyo 2 bye bibeera bivuganya. So sigamba nti ate amaanyi g'abantu ate NUP amaanyi naye ate nange wendi w'amaanyi ate NRM weri amaanyi ate FDC amaanyi weri. No. Ero jagenda ogambe nti NUP amaanyi mu Buganda mu Busoga mu Wawa naye ate tujagenda yekiruhura tusangeyo nga waliyo wa NRM yavuga. Okitegeera. Era y'ensonga lwaki wokirabira nti bibeera 2 eby'amaanyi. Ojagenda okusanga nga NUP ye opposition yesingamu ababaka abangi, NRM yekulembera mu parliament. Era abavuganya baba 2 kati gwe ow'okusatu oba olina kwesiba 2 ng'oyingira akalulu. Ekisooka bw'oba onaawangula ng'oli wa
ngoli independent tojja mu race ya card sigalirayo ddala tojja kati golooza bwe mba mwavuganyiza bataano golooza lwaki gwasaana kyova olaba nze nagambye nti singa omuntu yajja n'anvuganya ku kaadi eyange wandikitadde buti nandikitadde nojja nga independent notajja mu bya kaadi no sandize akaluwandi kavuddemu buvi kati nekyesigambye nti nze abafamire tebanjagala mu byabufuzi bo balabira ddala omuntu agenze mu kufa n'okufiirwa kati nga bwe gambye nti nzize mbyonoona mu bizinesi kati omuntu famire kuwadde capital ogenda okole nodda mu byobufuzi bagenda okulaba tokyalina wadde ebibiri tebasobola kuwagira olwedde engendo biyingiramu bamaze okumpa akasente enkole ebyobufuzi biwedde ate ntandise bakabira nti ate bannange ndi mwavu banaye neetaaga kusindikamu era bakutunulira ne bamanya sente wawe zakola ki wezaalaga kati tebabyagala era batuuka okulonda ne bakuwagira nti oli waabwe tebalina gwe bakusudanga bwe gambye nti ffe tetwereka mabega abafamire tetwereka mabega ne bakulonda era olunaku lw'okulonda bajja ne bajjumbira naye nga bwe mudde ewaka wayingira byaki biki byoyingira webagirayo kala zaabwe naye nga muli waka naye ate gye nakoma okukiyingira mpulira njagala bukyeko nga nange abafamire nga banenyumirizaamu nti minisita waffe owa defense twagira nti yenze nzaaliwo nti famire ekinti yeyagundi eya muleefu minisita w'ebyokwerinda ava mu famire ya muleefu nkyagala kukiwaamu buwikadde njagala bukyolunaku nga nange famire yange nga bwe tasobodde kundekerera nga nange nyina ekifo kyendimu nga sobola kugirekerera kati mu mbeera y'ensi ate eno gye tulimu ey'okunyigiriza nti ate mwana waani kubanga kyemmanyi nti Katonda bw'aba tuwadde obukulembeze nga Kyagulanyi ye pulezidenti kati waliwo ebintu ebimu nga bijja kukyuka nga bw'olaba nti omuntu akola ku munne ekikolobero kati katugereze ku fulufiga avumye baavumye abali mu gavumenti n'abatagiriimu naye takwatwako naye lwe bamukubyo bagiwaabye ne takwatwako bangi obubinja baze babuteekawo obubiina bw'abayimbi bukuba abantu naye olw'okubanga ali mu gavumenti yabaagala bakole ekyo tebakwatwako yamuwa obwa presidential advisor bameka abakubye abantu abavumye abantu kati gwenze njagala nkubuulire mu kalulu akaggwa bafulufiga abo basibye abaana b'abantu ne bafiira mu makomera mu mawulire bye mutalaba nga fulufiga wa order ne bakukuba ne bakumenya nga tebakyasobola kupresentinga mu bantu nga balina kulinda lwofa bagende bakuziika obujulizi bubule kuba nawa order ne bakwata ne bakusiba n'ebisumuluzo ne babisuula mu ttooyi ng'enjogera ne bakusiba naye essaawa zino ye bamukubya oluyimbo bantu alebweru atuleekaanira naye kati olwo abakuba weNUP nga yeyamukubye singa kati eyiye baasimye dda singekoze bulungi nti wakibiina infact wadde office yagiwaayo y'obwa presidential advisor naye era tubadde tumulabira mu kifaananyi ekyo mu NRM tebakulimba nti waliwo awaayo office nga ze mu byobufuzi nze nvuganya ku kitundu kino wa NRM musirikale era ne luli yanvuganya ngera musirikale era okuntiisatiisa ne bantiisatiisanga nti bajja kunkola bye bankola lwakuba nti bayina emmundu nga musirikale office tagiwaddeeyo asigadde musirikale era akalulu akanoonya ayambadde uniform
NRM teyina ddiru ewaayo kifo kati tuyina abadde avuganya ku kalulu k'abavubuka nga tewa electoral commission ye yeesimbyewo yabala abantu yawandiika abayiseewo kati gwe kikwewuunyisa nti NUP yasobola obbawangula mu biseera biri ebyo ebyakalulu k'abavubuka saawa zino bakulaga nti abantu tebeesimbyewo nga ne nomination paper tuziyina nga bazisayininzeeko naye agenda okalangirira yeesimbyewo yabala abantu yakalangirira ebyobukulembeze waffe awo we bituuse we biri kati ye NRM abantu gye bawagira ali mu ofiisi mwennyini nga n'omulimu gwakola gwa gavumenti ate ali mu kalulu yeesimbyewo nga ne ssemateeka yennyini be bamugamba bano bakandidate aba bagenda okwesinti singa weegwanyiza ekifo ky'obukulembeze oteekeddwa okukola ki ali mu kalulu si byangu okutwala abavubuka okulondebwa tugenda n'empapula zaffe ze banominatingirako kuba twali tukimanyi bayinza obbagaana nga bakugamba nti ono teyanominatinga ono teyanominatinga ono teyanominatinga ng'enna empapula muziina tugenda okutuuka okulonda mu kalulu k'abavubuka chairman w'ekyalo yali alagira electoral commission ekyokukola mu Zaire chairman w'ekyalo akalulu okutuuka okulondebwa baleeta drone 2 ez'abasirikale we nali ku polling station bangamba nti akalulu keeno kubanga bavuka bankubira nti akalulu keeno abasirikale baze ne balangirira abayiseewo kubanga bajjanga ne bakwata ku bajja ne bababuuza nti abeesimbyewo be baliwa bajja ne drone zaabwe 2 za taxi zivuga taxi abeesimbyewo be baliwa be bano aba NUP mudde wali aba NRM mudde wali kati ne babatuuza wansi ku butebe ne basitula omu ku omu ono yawangudde ono yawangudde ono yawangudde eyagezaako okwogera ekyamutuukako yakimanyi owa NUP yagezaako okwogera nti bwe butubwetulula era bw'obuuza nti Essenyange mwalonda teri yasimba ku mugongo gwa munne bajja ne bakalangirira bwe batuuka we nnali nenteekawo embeera era twabeerangako ku dduka mbu Haji Mutebi atunoonya agenda kutusiba twakoze effujjo twalizisitingako y'ensonga nti baali bazze balangirire nga bwe bakoze ku polling station ya Ssenyange ne tukigaana chairman w'ekyalo Mwami Lukyamuze Haruna nsaba Allah akusonyiwe kye watukola ku olwo yatandika otugamba abantu nti mu bantu nti tetuyina mpisa naye bwe bajja drone bwe zapakinga bweziti ne babuuza owa NRM aliwa mulenzi bamuyita Shakuru ate mukwano gwaffe nnyo ne bamugjayo nga bwe baze mu drone ne bamusimba emabega mbu babale nze ne mbasikayo ne mbakasuka eri kubanga mu butonde bwange Allah yampa amaanyi ne mbasikayo ne mbakasuka eri ne babuuza biki bye mukola wano chairman yagamba nti twamuvuma olwokuba mwasika abalonzi ku mugongo gwo baleeta basirikale kati era waliwo abalenzi abaliwo nga ba NRM ne bagamba ffe wano tebijja kukola ebyo bye muli mu kukola kasasiro wamu ffe gwe tuvuganya naye yuno Shakuru ono Sharifu mukwano gwaffe nono mukwano gwaffe mutuleke tusalewo ani akola ki ani mukulembeze abaleesa abasirikale be balonzi mu balonzi nga tebali na mugundi mu register ya kyalo bulungi nnyo nga tebali na mu register za kyalo kati ke kalulu ke tubeeramu era osanga basajja abakulu abo ekinnuma kati mu Busiraamu osanga omuntu akola ekikolobero ng'ekyo nga Musiraamu n'owulira nga nebikutabula inogaa nti ate ffe twandibaddeko ab'enjawulo ng'ebikolwa ng'ebyo tebyandikoleddwa mu Siraamu nga tuwunzika abantu bakoledde naye 2026 baira bakutaddemu obwesige era ogenda kuddayo obakiikirire kati ku mulundi guno biki ebyo ekimu oba ebibiri byogenda okulaba ng'oteekako essira list mu myaka gino 5
abantu beyongera okwenyumiriza mu bukulembeze. Manifesto yo kati kuliko ki byosinza okuwa priority ku mulundi guno? Ebintu ebimu mu bukulembeze bayinza obitutuma ne tutabikola ne balowooza nti tetwatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe, naye nga tukola byonna ebiba bisobose. Ne priority yange byandibadde ebintu ebyo bisatu, wadde emyaka 5 mingi ku bintu ebisatu bino, ebirala binajjanga nnyongereza. Ekisooka, njagala Ssenyange esalibwemu amakubo. Tegabaddeemu? Gwe bw'omutunulira Ssenyange alimu amakubo 2. Lino eriyita wano okuva mu Nakayiba mpaka e Bwala. Neriyita e Bwala neriyita mu lusozi ku Barakisi mpaka Kitovu. Ge makubo ago. Njagala asalibwemu amakubo. Ensonga lwaki njagala asalibwemu amakubo, abantu bali mu kuzimba mayumba, ate baba bagizimba bagiserese, ate mbukanse zegimenye mbuzimbye mu kkubo. So saawa zino ennyumba ebadde ezimbiddwa nga tezimbiddwa mu kkubo yandibadde eweebwa kye bayita deed plan. Baziyita balina engeri gye bakita oba already deed plan bwe zityo. Ng'ojja ennyumba oli yagizimba, oli nagamba nti kati engeri gye wagizimba tewasasula mu kanso kino bwe kitendo bwe kiti, tukusalidde kino n'ekino oba ne fine n'asasula. N'ate sikumenya nnyumba ya muntu. Omuntu okuteekawo ennyumba simanyi na kye nnyinza kunnyonnyola. Mu bulamu buli muntu ayagala abeeko ne waabeera. So ekisooka Ssenyange asalibwemu amakubo. Ekyokubiri, essomero lya Ssenyange public liyitamu ekkubo wakati. Kyokka omusomesa asala ava eri agende mu kiraasi yeeno, emmotoka eyitawo. Piki ziyitawo ku sipiidi ey'ekitalo. Njagala ekkubo bulijjibwemu, ekkubo eryo likyusibwe lyetooloola essomero. Tugezezaako okukirwana, naye kye twasooka okulwanako ekyapa ky'essomero kyali kyabula, naye kyamala twamala ne tukifuna. Era nze nakubako enduulu nga ngamba nti bano babba essomero baalitunda. Omanyi essomero liyinza okubeera nga liri awo mugenda okulaba oba hamuwe nazze n'atandika okuzimbawo. Essomero nti teririiwo nti alina ekyapa. Nenjagala essomero eryo lifensingibwe libeere nga lyetongodde. Kati oyinza ogamba amasomero gali 2 naye nga teriririmu. Ezo z'ensonga enkulu ze njagala okusimbako ennyo essira singa ziba zigguse. Kuba nayogerako ne Meeya mukyala Florence Namayanja. Ensonga eyo y'emu. Ezo ensonga ate zikwata ku division yaffe. Nansuubiza. Yansuubiza kubanga byonna ebibadde bikolebwa mu Ssenyange ebiseera ebimu mbadde ntuukirira ye ng'omuntu n'abikola nga division nga bwe gambye nti oluusi akasente kakeerewa oba oluusi abakulembeze abamu nga nabo balina ebyabwe byebakola ki bye baagala. N'atusuubiza ekkubo lya Ssenyange eryeriva mu Nakayiba mpaka e Bwala okukolebwa kolansi okugatta ku liri erigenda mu Kidda. N'atusuubiza okukolebwa kolansi. Era alina amakubo nga 3 gayagala okuva mu bukulembeze ng'akoze kolansi. Era mbadde nsaba bwe mba mumpadde obukulembeze nja kumubeerako nnyo tulabe at least ekkubo eryaffe nga lyerisooka mu makubo ago galowooza okukola kolansi. Byebintu byenjagala okukola kuba mu myaka 5 omuntu ayinza okiraba ng'ekinene naye bwe muba muli mu bukulembeze mu bintu ebikolebwa mu myaka 5 nti mitono. Myaka 5 singa Ssenyange n'asalibwamu amakubo abantu ne bava mu kugwa mu nsobi eyo nga bw'olaba nti misaali Tawunikiraka yagenze n'amenya amayumba. Kati omuntu okumumenyera ennyumba mu butuufu ng'oluusi n'essente engeri gyazifunyemu ezizimbye ennyumba, obulumi obwo njagala Ssenyange asalibwemu amakubo. Bwe gamala okusalibwamu mu butuufu feesi ya kibuga omuntu yenna anajja mu site ng'anoonya waakulaakulanya. Era bw'anaayimirira mu kibuga Masaka ajja agenda okutunuulira opposite y'ekibuga nga Ssenyange. Ne bw'ogitunuuliranga ekkubo ery'okuyitamu okutuuka ewantu lyakuwammanta. Okiraba.
njagala asalibwemu amakubo. Sige malungi goyinza okuga nti malungi. Munange gagayitamu n'agalimu gennyini abatuuze beeyambayamba bweyambi naye gabeeremu. Gatutidde emmotoka bannange. Emmotoka go gazisse naye. Ogenda ogirabo shooko nga zonna zifudde. Ogenda ogirabo oti ng'emipiira olina ggula mipya. Byo bibaddewo naye mutusonyiwe ebitagenze bulungi. Naye nandibadde mbagamba nti abakulembeze abamu tukibanenyeza naye tetujja kibanenyeza. Amakubo essente oluusi zibadde tezibeerawo. Kati ate okuva mu municipality okudda mu city ebintu bingi bibadde byayeekwata. Kati saawa zino nyinza obbagamba nti emyaka 2 egyasooka ensimbi eziyitibwa ex gratia ze batusasula tuzifunye emyaka gino 2 giri emyaka giri tulinga abataaliwo. Kati sente zabadde teziriwo naye site yaffe egenda etandika okwetika obuvunaanyizibwa bwa site. N'olwekyo kyemmanyi emyaka egiddako ensimbi ziyinza okubeerawo Katonda bw'anaaba yagadde. Ensimbi ziyinza okubeerawo. Kansala tuwa obugambo obusembayo ate tunaakweyongeza olundi. Ebigambo byange ebisembayo yandibadde dduwa kuba ndi musajja musiraamu naye nja basaba Robert Kyagulanyi ye mukulembeze w'eggwanga era mbasaba mu mulonde. Tulina omukyala Florence Namayanja ye meeya w'ekibuga Masaka. Tulina abakulembeze bangi. Tusaba mutuwagire ku tiketi ya NUP. Tetugenda kubaswaza. Ebimu ku bye neenyumirizaamu nze bye neenyumirizaamu mu NUP kwe kubanga tetugenze na kifaananyi nti Masaka baagiwa ssente ne tuzirya. Nti oba tulina ekintu kya Masaka kye twatunze kitegeeza nti waliwo obwesigo obuliwo. Singa luliwe mubaddewo nti ate poloti y'egindi baagitunze ey'egindi baagitunze wali baaguzizaawo gundi kati ate baamututte mu kkooti ate be baamuguziza. Ebintu byammwe nga bwe mwabitukwasa era byonna weebiri. By the way ffe abanyendo Mukungwe division twongeddeko n'okwongerako twagulayo yiika 2 ez'okuzimbako essomero lya Seed School. Twagulayo yiika 2 kati twongeddeko era Masaka City tubasuubiza ogikulaakulanya ebitagenze bulungi mutusonyiwe. Ebyo byatusobako ng'abantu ate n'embeera gye tukoleramu ey'akasente obutabangawo. Kale ndowooza ebigambo ebyo biwulidde bulungi nnyo. Emboozi ebadde empanvu kansuubire nti ofunyeemu ekyokuyiga. Kubanga at the end of the day nti waako ono tumubaleetera tumukola gwali eyo atulaba omuwagizi waffe omulabi waffe. Bintu bino bitegeere abantu bano owulire message gye balina gy'oli ate n'ekyokuyiga obeere ng'okola ki okijjamu. Kale nsaba atakumira mpeera abankuumire. Kansala no tujja kumweyongeza ate era bw'anaaba atuyise nga fake media ng'enteekateeka maaso awo wezigenda okubeera campaign gye ziri maaso eyo n'enteekateeka endala of course z'anaaba nazo mu kitundu. Bw'anaaba nga atuyise tujja kujja tubeerewo ate tubibatuuseeko nammwe abali eyo gye mutulabira gye musinziira. Naye nga nyongera okujjukiza nti ebigambo bibeera bya muntu ye nga Ssekinnoomu si bya fiiki nga presenter oba fake media nga company wabula biba bya Ssekinnoomu nga bwe tuba tumukyazizza wano. Kale kansala kaleete ku kyemisana tulyeko akadde kagenderedde. Kale mubeere bulungi mweraba tunaddiŋŋana mu nteekateeka endala.